Ade kubayingira mu dakiika za mwezi lya 30 zibateza amakulu nnyo okwogera ku Ruto n'ekiri nzikiriza nti kiri kyemulese kya Arab Spring okuva awatali era kyekigiisa Spring sepulingi ebuuka nebuuka n'oginoonya gye yagudde nga tolabayo egwa kakati ekintu ekiri e Kenya ekisookera ddala kikutte ku mmere ono agambye nti kasita kikwata kasooli naye if you remember over the last couple of years mbadde njogera ku kigambo kye bayita rebellion wano mu Uganda omwoyo guli ogwali Maji rebellion ne Mau rebellion ne Rize rebellion zendala zonna ezafuulibwa enkulu abazungu be basoosowaza Mau rebellion Maji rebellion eye Tanzania ne Kenya zasoosowazibwa kati wano mu mulembe ogwo tewaliwo rebellion ewakanya muzungu kutuuka ku level eyo tewaliwo wano mu Uganda tewaliwo omuntu ayinza kwepanka nti yawakanya omuzungu abaali wakanyiza abazungu balinga basatu and their individuals bakikolanga bo ye Musaazi ye Kamya n'abalala tebasukka bana n'abalanga babiri abo bawakanya individual kuba ne bwe baali balaba ebintu nga bulala nnyo nejjukira nti omuzungu yali akoze amagezi ag'ekika ekyawaggulu ng'alimbye abaddugavu abaali wano abaali n'embuyiza n'abaali na systems abaali na structures za leadership bwe bwakabaka obw'enjawulo nti ali nabo kasita yalaga nti ali nabo neyeetwala ettoolo ali nabo n'agenda e Bunyolo ali nabo n'agenda ew'Omugabe ali naye n'ajja wano ali nabo kati nga buli kintu kyonna ekyali kuleetedde okutandika okudabutinga integrity y'omuzungu nga okijjawo lwakubanga yabalaze edda tyalina mmwe ndeeta kino kugamba ti therefore kakati eno rebellion gye mulaba eno mugyetegereze eye Kenya kubanga mwoyo mukambwe nnyo gukyusa gavumenti kati mutegedde kutegeera rebellion kubanga gwabadde gwali abavubuka bekuŋŋaanya e Kisumu kati ono yamanyi Kenya agitegeera bulungi abavubuka bekuŋŋaanya mu Western Kenya ne bekuŋŋaanya mu bitundu bisatu ne bekuŋŋaanya e Kisumu ne bekuŋŋaanya e Homa Bay ndoza ne bekuŋŋaanya ne webayite Nyakaki ne baraisinga abavubuka miliyoni namba social media kakadde kalamba ne bakonvaginga ku Kisumu basi zigenda Kisumu naye nga ekibatwala tewali n'omu akikola atya akimanyi bo bagenda bugenzi abaana akakadde k'abantu suddenly that early morning ne balaba abaana kakadde kalamba nga bagenda ku town hall Dr. bweyogera akakadde k'abantu nzivunula mu mangu nnyo kati Passover nga tuli e Namboole bakituwa ne baga nti emitwalo 10 gyo giwera ate mulembe guli naye boogera emitwalo 10 ng'abantu bulingo alinga obuuka kati kubisaamu 10 kati abo bwe baba batambula bayiteekawa ate n'abo nabo baba tuwadda emitwalo emirala egyali badde 10 egyali eyongeddemu abooluganda nabo ne bagigabanagabana eyo kakati akakadde k'abantu twogerako kwogere tomumanyi nakyoyogera standing room abo abavubuka standing room only batulaze ebifaananyi by'abantu abafiiridde e Makka nga bagamba yabadde procession ya miliyoni 2 tebalabangako hijja efaanana ng'eno mu bintu bisatu attendance ebbugumu eringi n'okufa kati bakabala emirambo 5
5 bafu tebazzeeyo tebafulumya hijja. Kakati bwe bakugamba nti abaana kakadde bakuŋŋaanye mu ere yemu abo ne baggwa tewabaddewo okufeeringa bantu bo bavudde mu kiki mu kitundu. Nairobi nobody knows gobadde oyogera gyomanyi Kibera Isiri ate ene Manga eyo naye eriyo population eno wansi eno gyebayita ku Jamhuri Kariobangi Dandora ezo zonna estate ziringa zirimu obololo abantu Nairobi talabangako ku bantu bwe batyo ate nga tutaddeko huruma batuukadde ku point egamba nti bagenda kuyimiriza ate kisaawe ekyennyonyi nedda ekyo kyali baddaawo kakati ate Abaswahili bonga kakati province yaabwe Mombasa ne district eziriranyeewo ne formations ez'abantu eziriranyeeyo abali eyo Abatayita Abatavetta n'abalala tobasuubira kugamba nti nabo they are rising against ono omukalenjin tebikyali tribal kati kyebaliko bekwasa kate kasa kiva mu tribalism kiba kigenda kulanda kibi nnyo buli tribe erumu enjala buli tribe yagala national cake kati ate nga bwemugambye obuntu buli bwe bekwasizza obulaba ng'omutali naye Omuswahili munnakenya ku kawunga ateesa ntya tadda mu kuteesa following day kubanga bakimanyi buli muntu ali akawunga staple food bakalya mu buli kika bakakola mu buli kika kati kasi toyingirira ebyo naye Uganda tebanga na kintu kiri central kigattana kitubagula kitunyiziza tunyegerumu tukirina bano babaguka byabwe abala ne bagati tonyigidde kyekyo buli omu n'aganira tugende bali ne bayita newabaayo n'omusuubuzi akyogerye ate atuyambe kwegamba common gundi eyo Uganda tebangawo wano ekintu kakati awo kyekikutegeeza nti omwego bayita divide and rule ate wano kuyinza okukola oli bwabaguluse bwabagumanyi kubanga ogaye nti otidde okozesa ekigambo ekyobuyigirize nti rebellion Adamu Academia naye kyetagisa kuluka mu bwongo nokisuula ku street kubanga ekintu kyokwata bannayuganda bonna ne bagolokoka okinoonyanga naye gyoli kijja kikulu nnyo wano n'okumatiza ensonga gye muleese eyogamba nti omwana afulume ng'alina kakipu mbodde biki ng'ava mu ddwaliro ekyaba kitegeera kati ako nako percentage ntono baliwo nako ka percentage wekalombuulire nti even in Christendom njako abantu abalala in Christendom ategeera ddenje ekirimu si bangi naye olaba kubanga olaba kye bakwanguyiriza face yo ye passport yo lyerinnya lyo ye access to every office ye access to your bank account ye access to this access toyina kasitolabikako you are done gwe wedde toyetaga nira otawana netaga dollars za mitwalo 2 ngende ensubule signing tunula mukuma good tunula mukuma sente ziziri tiwetaga na kusigninga tunula mukuma usaininga na maaso goba na face omuntu okimugamba kale banagoli ekintu ekityo ekyo kitegeeza nti essaawa yonna bayinza n'okutwala ku ssente zo mu ngeri emu bendala ate bw'obeera nga gwe olina okutunula bayinza obutazitwala anti endenja gy'oyagala okutunula ate bw'olina kutunula va ku kinkumu kino bazitwala naye eyelid okuzitwala kiyinza okukaluba mukko katono anti bw'otunula mu iris ate sina eyelid ke kana kasabika kisige eyelid kyekisaanikira kiri kibundi emunye gye baagala olukinula mu buuti naye ate ndete kiva ku munye ekigenza ku kakiipu kiba kyavudde ku munye nti bakuvugira ku gundi buli information yo yonna buli banka eri okona ki oba gyoyo batoliyo tiwetaaga liiso okitegedde abeera waka tutule mu meeting mumbuulira abantu 10 bemwagala okutuuza obalaga obubi bwekyo Dr. Mazemu amaanyi
akugambye percentage naye anti percentage eba ntono naye obuzibu obuliwo nti we bagenda okuyetingawo bu percentage obutono nga bungi buvuuka naye ekyo kati tekiyinza kuleeta nkyukakyuka olwobutono bwa percentage yabakitegeera nti olaba nava mu ddwaliro nti olaba omusajja alamafosa ye Ramaphosa ono wa South Africa omwana oyo ajja kuba bwati ne bwati ne bwati nti omusajja afunye 40 watt ono wa South Africa naye anoonya yera ka percentage akatono akamuyamba okukola ki anti teyawezeza anti kirugamba kikolabaga akatono naye kakati naye kakulu nako kino ekyobuwunga consumption ya Kenya y'obuwunga n'emmere endala kubanga obuwunga e Kenya buli mu bika byonna ng'ogyeko bwakasooli balina n'obw'eŋŋaano ng'ogyeko obw'eŋŋaano balina n'obuwunga ebika ebyenjawulo ebirala ebitategerekeka byebadipendingako Kenya teri matooke terusuku na lumu buli kika kya flower balina lusuku wadde wana abatuliranye nti baliko pya ebifa e Uganda era bwe babeeranga abalina olusuku lw'amatooke balina kayinja balina bintuntu birala musa balina kisubi tebalinayo lusuku lw'amatooke nalabi kivuuvu nti banaate basimbye kivuuvu bogoya bwati ate bogoya tebamulina kikakya ate abalina bogoya ate bali walako bali wali naye kale katukirize bwetulabalabayo nti walinamaseno nti kati bano basimbye ate bogoya banamulya owulira kati nze kankikomi wano mbagambe nti ekyo ye deliverance ya Uganda esooka bwe bukomi bwa Uganda nti tetubangayo nsonga n'emu ffenna ng'etuluma kyekimu and that's key kikulu nnyo tekibangayo mutakitunulyanga ekyo naye ddala bwekityo bwekiri wano ensonga eziruma bannayuganda ziri political ate ku politics it is so easy to have divergent and easy to sort ekyalibadde kigamba nti fena kitukwata mu economy ogenda okulaba nga ate klasi eri eyawaggulu tejja kuyambako ati teri gyoli bwebabatwala wirubalo okunona sente ziri mu nyumba ye nga bakutta omuntu baga nti tumususpecting okuba ne bakwata wirubalo okunona sente ziri mu nyumba ye enyumba emu kubanga buli MP gwe mulaba nga alina ennyumba ekololo ekampala endakasero nawona wagirina alina ennyumba endala ewaabwe gyazaalibwa ekituufu buli ennyumba ekiziremeseza okuzisima baziseemu seefu kati era amagezi gagenda kubajjira gazze nti muzinoneeka gagenda kubajjira olabe ennyumba zifuuke enclaves za ssente strong rooms ogibalola bubaluzi okujjako ng'ogikubye ebbomu bajja zizimba esente bajja bagenda zizimba Uganda mwina si anti uli bannayuganda tebalina trust mu banking system olw'okuba nti kati eri so transparent okusinga bwe yali ebadde anti kakati kyekisinga ekyo era etteeka eryo lyetaaga okutunuulira nti banka esobola okukwata ebibyo byonna n'ebiwa oli anoonya kyanoonya kati where am I protected ate banka eri ndowooza erinayo akateeka akalala akagiwaliriza okuwa gavumenti ekitongole ekya gavumenti katugambe okukibuulira bw'oyimiridde mu ssente eteekwa okuba URA okuba nti ekolaganye ne bank weebuuza nti how am I protected oteeka ssente kwaka ne bazikwatirayo nti wataddeko ssente nyingi omala olina okunnyonnyola bwe zaakoze eki n'owandiika ebbaluwa ozitaasa nga ssente zo kati ate banking system zaleese akantu akalala akazibu ennyo olwaleero omuntu wakuweereza ssente okuva ebweru w'eggwanga ateekwa okuweereza ekifaananyi kye kubanga baga nti abasajja Japan n'amawanga amalala beemulugunya nti abantu bava mu Africa ne bababba that money laundering kati tosobola kugenda mu MoneyGram oba Western Union kugyayo ssente okugyayo nga zikoze bank to bank kati owulira ntizikozesa bank to bank era bazitegeere kyozirina kati kakati banka otuuka oli neweewonya noga nti what
ate weewunyira n'omulembe guli kati abantu bagenda kutandika okukweka sente mu ddoola nagwo gwakya abantu bagenda kutandika kukweka sente mu mayumba gaabwe kubanga ne mu America cash bagambira ddala nti wano tetutwala cash sente zaabwe. It is embarrassing. No one, sir, we don't receive cash. Nga sente omuwadde za gwanga ddala. No card, please. Kakati omwana yambuza. Cash bamugana mu America ng'olina ddoola. Kati omwana yambuza nanga nti kakati bwe mba nva Africa sirina gundi kadi akagaali kakugyayo na kadi ku airport ntekeko emigugu gyange ngenda gyetika ku mutwe ngenda kola nti katonda akuyava naga kati bane tugenda kola airport tosobola kujja. When Ugandans one day wake up and agree on a singular reason why they must have either a change or some kind of revolution, it will happen. You think so? It will happen. It becomes so natural if you have a common reason. Common reason. You get a common denominator. Ugenda kubeera bwekiribawo ne kati wali buli gwogamba nti naye ono kino kibale nga baga nti ate akoze iki. Opposition gye tulina mu Uganda, Doctor, can't warrant for a revolution and a change. For what? For buche bagiteting anti kibagenda gyabadde agamba nti no political bo bennyini kati ne bw'owulira kino kibayita corruption. Corruption wawuliddeyo munnakyalo nti bagenze mu kyalo banoonya gundi kintu ky'abantu banene nnyo kubanga kati ne mu gavumenti era nabo kiriko firi. Kubanga bweyogera corruption opposition bwe walabadde ogamba nti evuge corruption kati ate nayo babavuna kati babanywedde kakati olwo waliwo ka WhatsApp kenalabye nga parliament ekunkumuka sente yonna ngaeyiika sente naye nga abasajja bakunaamiriza eno bayoola bwe basamba bikutiya bayoola bwe basamba bikutiya. Kakati ekintu ekyasigala mu parliament nekisigala mu civil service fe abantu aba bulijjo tulikisangawo parliament ndowooza okirabye kitegeeza ne opposition gye tuyina tetulina opposition. Okubeera mu opposition nakyo maanyi agataleadinga nowhere, agataleadinga to you kubanga amaanyi gaabwe gakola paka wa. Nze nali mmanyi kye nali ntegeera obulungi nze obwongo bwange nga butegeera bakyakulabirako eno banka sente ziri mu kisenge kya muntu buno ndaba ng'obuliri ku buliri bwe agati mulonda bango obuliri buliri bwennyini ndabye edduve buliri n'obugogwa bwa banka bwennyini sente ensibire eddala sizaakuusa basula nazo mu buliri. Laba emiteeko bannange kati agera aziteeka awo n'abuza naye kakati zino zitwalawo. Kati omuntu gwe bavunaanidde ekintu kyamubaako mu 2018 kati wayisewo emyaka ena ne bagenda mu nnyumba ye ne bajjamu biliyoni 16 abadde taspendinga. Abadde taspendinga. Nze nno mbagamba bwe nti ekyo nakyo kya corruption era abakyogera bye bakitegeera bokka kiina we kikoma. It is limited to them. Kubanga ffe corruption tugitegerera mu kulya nguzi ate kati enguzi bagijja we tugitegerera ne bagenda kuleva endala tebakyali mu nguzi. Enguzi yali ku luguudo omusirikale alina akutte omupiira tegugira bulungi amataala tegaaka n'asabayo olukumi omutwalo kitu kidogo mu ddwaliro n'ogira bwoti ne bagamba olabe dokita n'ogenda omulaba olupapula luliwa n'omuwa n'ofuna eddagala n'owona nga kyetulowooza nti ye corruption naye kati ekintu akyavaawo tikyali muntu ali corrupt ku ddwaliro musawo ali corrupt amugjawo abasawo bonna bafuuka private omutuuka ne bagamba nti lindako omusawo gyakulabe n'omuwa akasanvu koba mutwalo 1.5 n'akulaba n'ogenda ye ne bamuwandikira abantu be 50 balabye olunaku oba musawo zeyabawadde kikyo. Ate abagenze malwaliro amanene n'endwadde nga nazo ziri professional nnyo olwadde mutima olwadde kibumba olwadde kataago olwadde bwongo nazo sente endala okukebera birala era omanyi gy'olaga era omanye
kati kitu kyayo nunika tewali corruption mu ddwaliro kuba kikuluma oyagala ddwaliro ki wenkana otya genda weegali private clinics genda olina kugamba nti bw'oyagala ogenda ebuyindi genda sente zezino naye nze nsobola okukolerako ku bweziti wano bwogamba nti ngenda buyindi nga bagamba nti yiyo amagezi funa visa ng'olinya ennyonyi ogenda kutukayo ku mande ku makya ngaali mu kiriniki akulinze obadde omanyi referral hospital dene zibu eri deri omusawo wo yennyini gw'osanga abasawo baffe wano bakolera Dubai kati bakola kituufu naku 2 ali Dubai 3 akomyewo 3 zakolera wano lwakuba education yo tenaba kukitegeera tiosobola okulekikyalinga ekigali ng'osula wano naye ekitegeera naye lwakuba nti tubadde ne mindset nga tuli limited olowooza nti oinabikolera nga baganye okuwa omuntu wano $5,000,000 nokkiriza 15 e India 15 for instance nogende ebuyindi n'omusanga edderi oba ekkalakasasula emitwalo 2 egya dola emirungi ennyo egiwedde emirimu nga ne set was fundraising tebagala kaadi bagala cash eyo zebawa ne baziyita mukoma ne bakebera bagala mashini kabe bagala mashini lowooza ng'omuntu agenda okukusala akolera Uganda owona tannakusala era omubuuza nakati doctor ati kakati nagamba bandese specifically for this case omanyi anji abakola ku mbeera eno kakati ng'ayogeryawo nze nabadde singa wali ompuliriza nani ngenda kukolera ku Uganda kati doctor tusazeemu appointment eno tuddeyo eka ndi ku contract tuddeyo eka kiri eri chance yafa bino contract watuuse abasawo ba Uganda bakolera ddala dokita myaka giringa doza giwere 10 omwami yatutuuza mukwano gwa dokita n'agamba nti okukola ku mutima ndi kafulu yes nyakojo yakati omutima tuliogosa mutima nga tukozesa kompyuta ate kakati n'agamba nti omutima liringa 3 number 1 clots zezita abantu nga ekyo naga nti katwakizulidde eddagala kasita tukosa musikani ne tugizuula weeri nga tutrapinga omusaayi ogwo gwonna nga tugukubamu akatuli ali ku kompyuta tuteekamu akantu nga clot eyitamu ng'egwa bwegaana tugisibira eno n'omusaayi nekunaivatinga yo yennyini ne tuginuunawo tujja wonzi akakerenda tukajja tukasula wabbali akade kakutta tukongera emyaka 15 ng'otunula osimibe wawano yatugamba nti ako kokka akatundu ako yakasomera emyaka 7 ako kokka n'ekyuma okukola ekikola ekyuma emyaka 7 yakisaba Museveni personally. Museveni amugati osobola okukola ekintu ekiramuga nti mpa kyuma kyokka ngwereeta ekyuma kyekino nekino bino byebikolerako njaga abaana b'okukikolerako nze njaba traininga betaaga myaka emeka okutraininga nti 3 kuba ekyo kyetwogera kiri mu myaka nga 10 ekyo kiwulidde. Amazing. Uganda yanyambaza ebigoye nantwala mpaka nanambuza nakindaga okunyongogo okuli wali kwe kusooka okugoba naye ng'ogyeko eyo n'oguma omutima yakindaga ekyuma aga nti kino mu Uganda temuli balwadde ba mitima bayinza nakikozesa maximum kimala eggwanga. Tulina ebintu wano twabadde dokita twabadde mu kuwerekera mukadde waffe erugazi gye twasangidde omuweereza ono eyaŋŋambye nti yabadde atudde wali ku mabbali yagati bannongoose ennaku ezo omutima oba dokita nawe yagambye yadde neyibawo omuweereza yagambye bannongoose omutima ennaku ezo operation yabadde successful
bamukola wano nagamba nti ate banziramu gwakubiri nenga gwateredde bulungi wali awo asooka bagamba tugenda kukola mu feezi 2 tugenda kukola bwe tunakumala omala okuwumula tubeeko byetumonitoring oluvannyuma tukuddemu ku mulundi guno tukola thara job kutereza ekyali mutwalidde obukadde 7 kyamutwalidde obukadde 7 ate nze teyambulidde na sente ndozibayowulira kiri wano mu Uganda naye byonna it boils down to trust ekyo ekigambo ekituufu naye yamuwa amagezi nti genda emulago yamuwa nnyo amagezi ate yali mukugu kubanga okutrustinga bakukwate ekyo kigambo kyogedde trust omutima bakukwatemu wane Uganda era kiri dokita kyogambye oba gwogambe nti bw'osanga munnayuganda n'omusaaga kati buyindi nga yagiza ate trust era esobola oggwa bannayuganda bawulira ku mind abantu bannayuganda bawulira ku mindset owulira ekibayogera ngenda nga bagamba nti abantu b'ebuddu naddala Sembabule oba tomukubye empiso tava mu ddwaliro babakuba n'amazzi amazzi naddeeka nagamponya bakubye empiso 2 naze obulwadde nobadde buntwala 2 nga naye saidi zo babukubye mazzi gakibugumirize naddeeka naye trust gyalina mu mpiso agina mu mpiso kati oli kasitaalaba abayindi 2 n'omuddugavu omuddugavu jjukira nti omuyindi agenda omuzungu oba omusawo agenda okutuuka nga yena yeesabise kulabulabi bantu bakulikaawo ate teboogera nebabogera teboogera olulimi lwabwe makansi tebagiyita scissors bayinza okwogera n'olya nti ono mu Nigeria accent agira bugize nti makansi yenyini abakyala nga baleeta obwo bakuli tebagiyita scissors kaiza kati makasi na musala eta makazi tumusala trust yokka okay bigambo mbiwulidde Kenya tubiwulidde Kenya tubasabire busabizi emisolo gyatumbuse negigenda waggulu bo bayombedde na misolo ebiri gyokka omusolo ogwadde ku buwunga ogwo gwe gwakoze ensi kati ffe tulinayo ekintu kyeyimanyiza okusaka omusolo netugugumuka ate tekiriyo ffe twamanyiira okuyitawo kati ate rebellion yaffe eri walala kati ffe Uganda ekitutawanya busamize olubukafiri bwe bututawanya busamize si misolo busamize kati bano abavubuka abatatya namaje bagumye utauwa wangapi wewe utauwa wangapi wewe nojimutunuzamu haya umelenga apiga sasa ate balina emitima baline muna Kenya tiri muna Uganda ina mutima tebabangako muntu ate Uganda bwoguleeta omuntu babakutta wano general yabagamba nti we will kill you eri tebalina nabudde bwogera nti we will kill you tutawuwa tebayinza kyogera muna Kenya kyogera naye wano tebabagamba before you come jangu gosiibudde we will kill you mujje musobola okujja naye we will kill you general yabagambira wano obudde butunula misana abaana bagadide ka yogera talinamu bwarafiki wajibuliriza talina bwarafiki oyo yo bwarafiki mubumanyi ono yayinza okubutegeera bwarafiki waseruganda talina mukwano ku kintu kyonna ye bwakyogera bwakikola eriyo n'abantu abatagezesa bakikakyabo tagezesa bwagalula akuba talina tasobola kukokinga muntu natakuba so aba takuba alina kwefuga n'atagikwatako kasitagikwatako kasitagijjayo bwati abajja kugenze abali hate mujjukira omusajja yalwana n'omuvubuka yali amulumye ku supermarket ne balwana ne benyola ne bezi okutuuka omusajja omwana amukolo yalwawo atakana kamubuzabuza kalinga kamulaga ebusukka kkubo kozi kagala kumusika amagala aleka amasika yerabidde nti omuserikale atuulawo ng'akoka ensasiera mugu yasikabusi nagenda okulanga kagitakokka nekebaka balinabo ate olaba dokita nsuubira ne bano abaali bazze bwe bati baali kitundu kaana kano
batambusi ku bigere nga balaba olutalo lunyinyintedde waliwo abajja abalenzi nga 6-7 ne bayimirira sirowooza nti baali bazzebuzi kali serious nokwata emunugo gyolubuto etetunudde waggulu civilian population bwebeera naye kali kayolesa nnyo bwa civilian bwekasula emigere tegituuka maze kuli ku lubuto nagakano kale bwe